Banange abatasika balina obufuli obutono. Sakinga Mabirizi Products Limited. Ogenda okusanga video zaffe ennungi ezisomesa. Wano nno tutunda n'eddagala lyaffe eddungi ate nga tulyekakasa. Eddagala lyaffe lya Abo. Subscribinga ku YouTube channel eno oyige osomesebwe. Ku YouTube channel eno kuliko ne video zaffe endala nnyingi tukujjanjaba ng'eno bwe tukusomesa ate nga w'oyiga. Subscribinga kati ku YouTube channel eno osobola otunoonyaako ku TikTok senga waba serebu. Mabirizi Products Limited. Ko ku musawo jo wetubagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kulikinga na followinga channel yaffe mwebale ku commentinga na ku contactinga nga kwebebe muba mwetaze lero nkomyewo ne musawo Bone kojja Bone anti wobera wano wa musawo jo wena wobera musawo do kojja akwasaganya nnyo ensonga z'omusenge n'olwaleero tuzano twogereko bannaye ku Nfuli azimanyi n'atazimanyi tugenda kulaba Enfuli Kyeki omugaso gwazo erife ng'abakyala zitugasa ki n'abaami lwaki bandyetaaze omukyala alina enfuli akageri katutudde wano ne kojja agenda kubanga atunnyonnyola tufune okunnyonnyoka kuli kwennyini okwannamaddala lwaki omukyala yandibadde abeera n'enfuli. Omugaso gw'omukyala omugaso gw'enfuli eri abakyala ekisooka mu kyo kukuuma bbugumu. Enfuli omukyala ali eyo oba omwana ow'obuwala nga tamanyi Nfuli Kyeki. Enfuli buba buntu bubiri bubeera ku kagalobini katukayite kagalobini. No problem. Kubanga wetunakayita liri erinnya eddala tuyinza okatoba ate tukozesa ebigambo ebinene. Akajanjaalo anti era ke kagalobini. Tewali buzibu. Ako gyolaba gye kasongolero naye bati omutunsi gye kukomeno waggulu kati gwe mumita omusino. Waliwo omusino ati kati bayinza okubiga kati eno wansi we watinga wali bwokakwata akakantu nobeeranga akafiripi nga bwatula olaba akatuli kali akafulumya amazzi ak'omwana omuwala omanyi abakyala tubeera n'ebituli bingi ebituli byo kati wansi era wekyo ekituli bwe bati gye keegattira kwekeegattira ku gundi eno kalyoke kakkirire wansi wali egundi y'omukyala vagina awo we wali obuntu obutini bwe buti side ne side bw'oba n'omwana omuto omuwala era osobola obbulaba singa oba omwetegereza bulungi bubeerawo. Kati agenze nga akulaakula mu myaka 12 13 oba obulaba bulungi nti ne bw'oba okutte obukwasi nga tosoose tunulayo you can still okukwata ku buntu bwe bumu obwo bwennyini bwe twogerako obuntu obwo bwe tusika otandika mpola mpola tulina wano eddagala erikikola n'obusika mpola mpola nga tebulina pain yonna nga tofunye kulumizibwa kwonna obusika tolina njala. Enfuli ezo n'ozisika ng'ozisika ng'okozesa engalo zino 3 bw'onaakozesa engalo 2 bugenda kujja nga tubiri tutono nnyo bwe tuti kati bukozesa engalo 3 kubanga baagala kigaaga. Ebiseera ebisinga mukimanyi bulungi abakyala ebintu bye tukola tetubyokolera ffe nga ffe ne natolo yatugamba mwe mutusuza nga tukukunadde ne mututeesa enjala ne mutwambaza sabiwiigi ne tubateerako bilipusitiki so buli kimu tukikola nga tukikolera abaami baffe n'ebyo ebintu tubisikira mu abaami baffe kubanga bukola ki abaami so tusobole okubinnyonnyoka. Yes. Kaakati omukyala lwaki yandibadde asika enfuli first and foremost ekisooka mu byonna kikuuma ebbugumu ly'omukyala. Omukyala atalina nfuli n'alina enfuli banjawulo. Kituufu. Banjawulo nti ono abeera n'ebbugumu obeera n'oluggi abatabaddeko muno bakirabye kojja kasita yakyogedde obeera n'oluggi oluggala ennyumba yo n'otagireka ng'erikyangaala ng'oli atakoze eki ate era ekirala batugamba mbuno omukyala asise enfuli obeera oyamba kugulira mwami w'okkubo atasise naye omukyala ng'asise bulungi enfuli ezo anti bw'ozisika obeera oyamba kugulira mwami w'okkubo oba tolina kyokyazinza olutuuka oyingira buyingizi obeera olina engeri gy'omuyambeko okola ki okumugulira ekkubo naye nga wasika enfuli ezo bulungi nnyo n'ozikwata omusajja kuba omusajja yena omuteeketeeka obulungi kale omusajja yena yayitako ewa kojja tosobola kugenda kwegatta na mukyalo oyo n'oyingirayo buyingizi fawooti kyokitegeera kyova olaba batugamba tusooke tulomansinga nti kiki okebera omukyalo oyo ddala teyayingiza nfuli munda ziri bweru oba ziri munda kuba omukyala enfuli ze nga ziri munda oba olina omulomansinga bulungi nnyo amazzi gano gajje
gaseereze enfuli ezo ziveeyo oluvannyuma oyingire naye wonaayingira ng'enfuli ezo mweziri ogenda kulumya omukyala agenda kwekanga ave mu kazannyo naye ono atalina nfuli olutuuka shikuru oyingira oba tolina kyogamba ggwanga ng'otambula ng'ate wanyogoga ng'ate wanyogoga so abamu abataagala kusika bagamba byonna byebimu naye byonna si byebimu nkikubuulira mazima omukyala yasika abeera wanjawulo n'omukyala atasika naye abeera yanjawulo nti ffenna kye tuba tunoonya ffe abaami kumala naye ate waliwo okugenda mu lugendo ng'onyumirwa waliwo n'okugenda mu lugendo nga tonyumirwa kubanga kyekiringanga okugamba nti oba nagenze navudde waneeno neŋŋenda mu lugendo oba neŋŋenda e Masaka wagenze onyumirwa wagenze tonyumirwa kati nga weevuga oba nga mwevuga oba nga muli mu mmotoka mwagenze munyumirwa mwagenze temunyumirwa so avudde wano agenze e Masaka nga munyiivu ajja kutuuka naawe agenda e Masaka ng'onyumiddwa era ojja kumala otuuke ekyo kitegeera naye wali wabeerawo okunyumirwa okw'enjawulo n'okuwoomerwa so omukyala eyasika abeera awooma abeera alina ebbugu so obanga tewasika obwo obuzibu gwe omukyala eyo lezinensi yo maama wo tagenda kugamba nti sika taata wo tagenda kugamba nti sika wabula bakyala banno wowulira nti bagamba okusika ddukirawo misinde osike ekyo kitegeera enduulu wezivugira awangi woba ogenda wezivuga awangi nga bagamba nti byonna byebimu sijja kikola effekiti ejja kuva ku gwe wekaweka gwagenda okwemalamu omusajja ajja kukozesaako ffe tujja kukozesaawo tukulekaawo ffe tetulina buzibu tujja kweyambisaawo tukulekaawo tufune abalina tweyagale oba okitegeera musawo jjo banyonyola mu enfuli emigaso gyagyo omukyala alina enfuli awooma nnyo abaami bazaagala nnyo ku lwaki bwe muba mu kazannyo nga mukatandise oba nga mukalimu bazaagala nnyo nnyo ebiseera ebisinga nga mukatandika naddala abaami abagenzi b'ewa bbakuli omwami amanyi okutuuka ewa bbakuli nga yasomayo bulungi ate bamipeka mbabulira abakyala baagala nnyo okubayita ewa bbakuli omwami oyo anyumirwa nnyo okunuuna ku nfuli ezo naziteeka mukama bwati nabeera nga azivuubika nga anuuna supu nga awuta supu bwati nezimubeera mukamwa mumanyi obuwooma obubeera bwe bawulira kiwulira so omukyala yenna ali eyo nga tolina nfuli just know you missing out something omwami ayagala nnyo moment eyo kambabulira ebintu ebyo bibawoomera nnyo babyagala nnyo ekitasangika n'ekirala enfuli ziyamba ku mwami buli lwabeera nga akuyingira bwati omukira guno enfuli zino zigubeerako jjukira kati ziguyamba like bwagenda nazo nezikola ki nezimubeerako zibeera zigumye like zikuyambako n'okugumiima somehow somewhere enfuli ezo ziraba nga wakutteyo bulungi wooti oba nga oli mu kazannyo wooti n'okubakubayo wooti nga zitoberedde owulira kintu ekigenda vibe nga yeeyongerayo kayokka nga zezenyini zezikola ki zezigireeta olaba ku kyano ya senga abaserebu tulina ketwogedde awo ne tugamba abaami engeri gy'obonoonyamu amazzi g'abakyala abo ekyo kitegeera kati n'enfuli ezo amazzi we gaba nga gabuze nga gwobuliddwa n'obwagazi bw'omukyala yennyini mulimu omukyala gw'oyinza okukwata ku bbeere ne bigaana bamuguma matodde guyisa ogwe tayagala famire ng'omulala yakoze stress bana ebizinesi zibafuukidde bizinesi zikwateko nga gwe olaba nga byonna biganye wallahi obikoze byonna biganye genda wansi eyo kwata nfuli siisitirizaako katono mpola mugere y'obuvunaanyizibwa obumu abamu muli bamakanika muva eri n'ebigalo byammwe bibikolobose wenna oli muzimbi engalo tozisizamu addeka oyiro n'ozireeta n'oziteeka mu kantu k'omukyala tosobodde kukwata ku kasino make sure engalo zo ziri soft bw'oba tosobodde kukwata ku musino guli bwoti dda ku nfuli agenda kusumulukuka byotalabanga nako gundi gwe tosika mpozi ng'oli akugambye nti girako katono bannange ezo ezintu nazo ziri delicate ziringanga ebintu byammwe bino bisema sema nengene engeri gyali delicate n'enfuli ezo bwe ziri my dear mubeere very keen nga muzikwatako
just no okutte ku kifo eky'obuvunaanyizibwa ekifo ekiri very sensitive kubanga bw'okayisizaako olwala bw'oti pata ne kalukolobola byonna oba obyonoonye. olaba nti kati ffe ssema waffe omukonako nga togenderedde n'ogira naye ggwe. By the way, Enfuli ezo zikwate kompola ate abaagala okuzinuuna bambi kozesa lulimi. Bade bakozesa ki ekirala? Kozesa lulimi. Omwana buyingiza munda n'abanga bulumirira. Abo banyukama. Omwana yabukotedde munda n'ateekako obunnyo n'agira kikyowulira obugije omwana abuyingiza munda waatye n'abusolobeza n'ateekako obunnyo waati ojebe wabitegeera ddi nga watugamba togwa bbako. Enfuli zimanyi anti wategeera otya muno baziteeka mukama n'oyisaako obunnyo nga tutugamba togenda wabbakuli. Sebo mmanyi ekyokubanga ekyobutamanya tekinjisizaako musango mmanyi nti enfuli ozinuuna era ozikwata bulungi naye bannange waliwo enfuli ezinyuma okunuuna naye obutono waliwo obufuli obutono nga bulinga buguwa mwe bagundi mugaziyo obuntu obwo mubikwate nga musikisa engalo 3 kibeere ekigaga ekitegeerekeka. Engalo 3